ne bantwala kale kwegamba nendaba nga eri embeera ey'okusula kasasiro ey'okulya obubi ey'okusiiba enjala nendaba nga embeera eyo ndabika ng'ate yo baginyambyeko kati nembeera wano nafunira omusajja owokubiri omusajja owokubiri oyo naye namusanga apangisa netubeera naye twabeera naye ne tuzaala omwana owokubiri kuba twayawukana omwana owokubiri wa myezi 2 kati we twawukana nenkomawo wano ewa jjajja nembeera wano ewa jjajja nentambuza obulamu bwange mpola mpola. Olwo ayakulonda Kasasiro muwala wa jjajja nga naye waali ennyabo. Omwanjuzi wa programu eno nga bulijjo nga nze Troners tuguse nate ku Troners Media nga bulijjo tujja kuba tugenda mpola mpola tulina omugenyi waffe olwaleero nga twabategeeza nti tujja kubeeranga n'ebintu bye tubaleetera buli lunaku eby'enjawulo oba oli awo leero nga biyinza okubaamu ennaku naye tujja guma ffenna tutambule wamu nga tubeera nga tupola mpola tujja kuba nga tutambula wamu nga bulijjo. Omukyala gwe tulina olwaleero amazima ebintu tebitambudde bulungi. Olumu nzijukirako nti yali ava ku ssomero nga bamugambye nti waliwo ebyetaagisa ku ssomero naye yali nga atuuka mu kkubo agenda kulinnya takisi awo we yakoma okutegeera era tubadde nga tusobola okuba nga twandibadde twamubaleetera dda naye ng'abadde mu mbeera etali nnungi nga yagenda ku bujjanjabi. Awo nno mugenyi waffe sijja kubalwisa ababuuzeeko tubuulire amannya ge awo nno tusobole kuba nga tugenda mu maaso. Omugenyi waffe olwaleero amannya gaffe. Yenze Nakalema Noluyati. Ojja kwogerako amannya? Yenze Nakalema Noluyati. Nakalema Noluyati. Obeera wa? Mbeera Kyebando Nsooba. Kyebando Nsooba. Obuuzaako abalabi baffe awo nno tugende mu maaso. Abalabi baffe mwenna babuuzaako musiibye mutya, mwasuze mutya? Nakalema Noluyati nja kuyita erya Nakalema lyokka. Abalabi baffe bandyagadde okutegeera byatandika bitya ebitonotono bibinze bye namanyaako byatandika bitya kyali kitya olina abaana oli mufumbo oba kiri kitya tusobole kubanga atugenda nga bwo amanyi obumaze okugategeera tujja kubanga tutandikira awo atumanye obeera Nsumbi Kyebando tukitegedde awo nno twagala tumanye obeera waani. Obulamu bwange bwatandika bwe buti. Nali nzize wa anti wange yali mukwano gwa mama wange nga nzize anoonyeza emirimu nkole nenkola kati mukola nafunira omusajja. Omusajja oyo ne tubeerawo ne tuzaala omwana waffe asooka naye omwana owokubiri tebyangendera bulungi. Olubuto lwali lwa myezi 2 omusajja nga yeekyanga. Bwe yeekyanga yatambula butambuzi nga ndeka mu nju ng'atambula agenda. Bwe yagenda nange nendaba nga sirina zisasula nnyumba ne bangoba
ne ntandika okudda ku street. Ne mbeerako n'olubuto lwange. Olubuto lwali lukuze nga lusulirirwa kuzaala. Neefuna muzira kisa nanzija ku kasasiro okwo kwe nnali ku kkubo kwe nnali nga nsula ku nguudo wa nanzijako nandeeta tubeere ffembi era omwana namuzaala tuli naye. Kati ne tubeerawo nekuza omwana wange. Bwe nafuna muzira kiso ye yanzija ku kkubo ne ntuuka ne mbeera wano. Nabeerawo bantwala ng'omwana ne bantwala kale kwegamba ne ndaba nga eri embeera ey'okusula kasasiro, ey'okulya obubi, ey'okusiiba enjala. Ne ndaba nga embeera eyo ndabika ng'ate yo baginyambyeko. Kati ne mbeera wano nafunira omusajja owookubiri. Omusajja owookubiri oyo naye namusanga apangisa. Tubeera naye naye twabeera naye ne tuzaala omwana owookubiri kuba twayawukana omwana owookubiri wa myezi 2. Kati we twawukana ne nkomawo wano ewa jjajja. Ne mbeera wano ewa jjajja ne ntambuza obulamu bwange mpola mpola. Olwo ayakulonda kasasiro muwala wa jjajja nga naye waali? Nga waali. Kati we naviirayo eno mu bwokubiri yali afudde, yali amaze okufa. Kitalo nnyo. Kuba yafa mu 2018. Kitalo ddala. Tugende mu maaso. Kati ne mbeerawo mpola mpola. Ntambuza obunyeebwa bwange nefunayo ekyokulya ne tubeerawo. Kale ne jjajja oyo naye yambeererawo ebiseera ebisinga. Era jjajja tumwebaza nnyo. Yambeererawo kuba yabeeranga awo ng'ayinza okuteresa ssente. Wawulira omwana ng'akaaba n'agamba omwana talina mata mugulire ku ze nnakuwadde. Omwana talina sukaali mugulire ku ze nnakuwadde. Kati awo jjajja naye yambeererawo mwebaza. Tugende mu maaso. Kati nga ntuuka mbulwa obuyambi, abaana batuuse osoma, siyina ssente. Eyo gendeyo kugulwa manyina mukwano gw'oyo sisita wange oba mutwalanga sisita wange. Yali azzeeyo wuwe kale n'agamba naye yali mu mbeera era ng'efaanaganako n'eyange naye ate ye nga si nnyo. N'ambuuliramu n'aŋŋamba bajja kuyamba. Kati essaawa eyo gye yaŋŋambira nali sirina na transport neewola bwewozi ne ŋŋendayo. Gambye omukyala Ticha Rukia yankwata bulungi era naye mama wange wakubiri mu nsi muno kati mulabanga mama wange. Bamuyita ani? Ticha Rukia. Ticha Rukia eddala yani? Manyirya Ticha Rukia. Ye headmistress wa Drama Junior? Yes. Okay. Kati ebiseera ebyo okubanga otwala abaana ogenda kugula Junior wali era okyabeera ewa jjajja wano? Yes. Nali eri Kyebando Uganda. Eganda. Bwe natwalira omwana ku ssomero nali eri Kyebando Uganda. Kati nga ntwala Uganda ng'obeera nani? Nga mbeera ne muzzukulu w'ono jjajja. Kati muzzukulu wa jjajja ayakulonda ku kasasiro gwazaala. Beebale nnyo beebalire ddala bannange. Tugende mu maaso. Kati nga ntwala mwana ku ssomero. Bwe ntwala omwana ku ssomero nga tubeerawo yasooka kuŋŋamba nno ŋŋenda ssengukawo wano. Kati ne ŋŋambako batisha ne mbagamba we tuli wendi naye yagambye agenda ssenguka. Kati ne tubeeraawo teyasenguka n'afuna ssente n'alinnya n'agenda ebweru. Bwe yagenda ebweru
ne baŋŋamba nzije mbeere wano nze. Kati kwe kubeera wano nembeerawo obulwadde nabwo we bwatandikira nga ndwala naye nga mbeera mbagamba mpulira ekintu kinkutudde ensingo, nga mpulira ensingo eringa etali yange, omutwe nga guntujja okufaako obufi, nga mbeeraawo kati nafuna ekirowoozo ekigamba ngende ndabe ku mwana wange ssomero nengenda ku ssomero olaba ku mwana wange. Naye nakoma ku ssomero nategeera nga ntuuseewo era nzijukira nga namulabako, naye sijjukira Ticca Rukiya kye yaŋŋamba kya biteeteeyi, kubanga era lwe naddayo nga ngenze omulaba baŋŋamba Ticca Rukiya yagamba ogule ebiteeteeyi naki ono anti abeerawo. Ticca Rukiya ye teyabiŋŋamba, alabika yamanya nti oba we yaŋŋambira nali siriiko. Kati waliwo omukyala gwe nasanga mu kaseera kali nze gwe saalaba wabula ye yaŋŋamba, naye olunaku lwe nasembayo okulaba nakulaba nga toli mwereere, nakulaba ng'olabika toli mwereere. Ko nze ate wansanga wa nti nakusanga mu kkubo, nambuuza si ggwe maama Sheira? Nze nti yenze. Sheira ye muwala asomera? Konze yenze. Naŋŋamba Ticca Rukiya yatugamba oli mulwadde ng'olabye n'obulwadde. Konze ndabye nabo. Naye ng'ekyamazima sijja kulimba bannonda sibamanyi, sijja kulimba yannyamba simumanyi era simulabangako era simanyi nti nnyinza omumanya. Naye Omukama Katonda amuwe ekyasinga okwagala. Essimu yo yarabika? Wali tolina ssimu? Ebiseera ebyo nali sirina ssimu. Tugende mu maaso. Bakutwala mu ddwaliro? Abantwala mu ddwaliro. Bwe bantwala mu ddwaliro nabeerayo ebbanga era nga sinnategeera. Olowooza bbanga ki? Baŋŋamba twamalayo wiiki nnamba n'ennaku oba 3. Awo olunaku olwokuna mbu bagenda olaba mbu nsituseeko kitanda. Mbu mbagambye njagala kgendako wabweru mpulira empewo, mbu luli ate ekitaalingawo, mbu ne bantwalako ebweru, mbu nali sirya, mbu nagenda mbu ne mbagamba mbu mungulireyo capati ndyeko, mbu kubanga siyinza kulimba nti nze nabirabanga. Ani abikugamba ebyo? Ebyo tatange ye yabiŋŋamba. Tayinza kulimba. Ne bato bange baaliyo mu ddwaliro nabo banyumizanga. Be babiŋŋamba. Mbu olwagira ne tubeerawo nga mponye. Kuba twamala ennaku 2 mu ddwaliro awo okuva ku olwo lwe nategeera. Ne tumalayo endala ennaku 2. Awo taata n'asaba batusiibule tukomewo ewaka. Twakomawo ewaka ne tubeeraawo. Okomawo ewaka? Ojja wa jjajjeera? Nadda wa taata. Mu kyalo? Mu kyalo. Oba taata abeera mu kibuga? Abeera mu kyalo. Mu kyalo wa? Abeera ensaidi z'Emityana bayitayo Namutamba. We wammwe? Kati nga mbeera mu kyalo naye nga mbeera ewaka nga baatuwa ekiseera ekiddayoko mu ddwaliro. Essaawa ekituuka eky'okudda mu ddwaliro nga ŋŋenda. Ogenda weka? Ogwasooka nagenda ne taata. Ogwaddako ne ŋŋenda ne muto wange. Tugende mu maaso. Kati nga mbeera nga essaawa ne kituuka ne baŋŋamba mponye siddayo mu ddwaliro. Bwe baŋŋamba mponye siddayo mu ddwaliro ne mmala ewaka omwezi gumu n'ekitundu, awo ne ndyoka nkomawo eno. Olinako weerabiddemu awo, olinako tugambyemu awo wali olwana? Baŋŋambanga mbu nali nnwananga. Baali bakusiba n'emiguwa? Mbu nga bansiba emiguwa, mbu nga nnwana, mbu nga njagala kudduka.
Kaakati Nakalema, Yes, wano we mwali mu ddwaliro yes, sir. waliwo otugambidde baali bakusiba emiguwa, time yatuuka emiguwa ne bagikuggyako ne bakuzza n'ogamba oyagala gendako ebweru. Yes, sir. Tewalwana kubaddukako? Mm-mm. Wali awo nga kati ng'otereera Yes, sir. otegeera bulungi. Yes, sir. Mu ddwaliro oba taata oba bato baganda bo oba abasawo bo baategeera kiki ekyali kikireeta? Abasawo bo baagamba mbu nno gwali musujja. Katate ye taata. Anti era abasawo bamugamba omusujja gwe gwali mbu gunninnya ku mutwe. Okay. Kati bwe mwavaawo ne mugenda mu kyalo, Yes, sir. baakutuuza mu kyalo mpaka okutuuka mwabeera nga mugenda ne muddayo mu ddwaliro basobole okuba nga bakuceekinga then bakuzeeyo? Yes, sir. Temwalina ddagala lyonna ddala? Balina eddagala baali bakuwadde? Okay. Taata teyalowoozaako nti oba wayinza okuba waliwo ekizibu ekirala oba otabusa omutwe oba kiki? Talina kye yalowooza. Kuba abasawo era bo baali bamaze omugamba nti musujja gwe gunninnya ku mutwe. Eddagala lye baakuwa lyennyini liryakujjanjaba? Yes, sir. Okay. Kati awo nno omulabi waffe munnyonnyole awo kati owonye emyezi 2 oli mu kyalo kati otuuse okukomawo. Yes, sir. Omulabi waffe asobole okukunnyonnyoka akatundu ako. Nkomyewo naye era we nkomeddewo embeera yo si nnungi. Mazima sente tekalabika, mirimu tegikyalabika. Omwana ani yamukuggyirayo ku ssomero? Nze namunonayo. Kati bw'omunonayo bwe bakunnyonnyolera ensonga ezo zaaliwo ng'ogenzeeyo? Yes, sir. Ndowooza omulabi waffe wonna w'oli andowooza ensonga za Nakalema ozitegedde ate za nnaku, wabula oyo yenna alina ky'asobola ajja kubanga anoonya Nakalema asobole kubanga amuyamba. Obanga waliwo essomero nga lisobola okubanga waliyo n'abantu balina amasomero gagayamba abantu abaana abali mu mbeera eyo nga tebalina mwasirizi. Bali abaana ababiri kitaabwe obulamu bw'ensi yabuvuddemu atujja musaasira nti Omukama amuwa ekyumulo eky'emirembe tewali amusonyiwe n'ebyo ebyamusobako. Omulabi wa Trans Media kye musaba ampe ku buyambi nsobole oweerera abaana bange, nsobole obeezaawo abaana bange. Wabaayo asobola n'okunkolerayo ka bizinensi wenzija ssente ezirabirira abaana bange. Neeyanziza nnyo neeyanziza. Ate okukuwa omulimu? N'omulimu nagwo ngusanyukira. Taata w'abali ate taata w'abana abalala omanyi waali? Naye twali tupangisa we twayawukana naye we twali n'avaawo. Kyogamba nti newaabwe tomanyiiyo naye? Ewaabwe manyi wa ssengaawe. Ssengaawe abeerawa? Kiri eyo ng'agenda e Masaka Buwama n'odda eyo munda. Omumanyi? Namulabakokko. Kati omwami ye tolina wadde ennamba ye ya ssimu wadde ki? Wadde kuba ne ssengaawe yennyini talina nnamba ye ya ssimu. Wagendayo? Ye ennamba ya ssengaawe nali ngiina lwakuba kati wano we nalwalira yambulako. Kati okuggyako omuntu okubeera nga omusaba omulabi waffe omusaba nti oba waliwo omulimu oba okubeera nga oyagala kuweerera abaana,
waliwo amasomero agagaba bursaries. Wali ogezezzaako n'ogendayo ku masomero ago nti ofune obuyambi abaana basome? Mbadde sigafunangako. Ndowooza kyandibadde kyamagezi amasomero gye gali agagaba bursaries mu January awo ndowooza gajja kuba gaguddewo. Kyandibadde kyamagezi Nakalema ogendeyo osobole kubanga ofuna abaana bagende ku masomero kubanga abaana future yaabwe kuba ndaba bakyali bato ate beetaagisa okubanga amazima basoma. Jjajjaawo w'obeera wajjajja w'obeera jjajja apangisa? Yapangisa. Wawe kati jjajja waali? Anti nagambye yagenze Masaka yafiiriddwa muwala wa muyita Ssenga. Okay. Kitegeeza mu bimpimpi nti jjajja tapangisa osula wuwe obaddewo ebbanga lyonna. Wonna w'ogenda okomawo n'ogenda. Mulabe waffe wa Troners Media tukugamba nti oyo ye mugenyi waffe mukyala Nakalema abadde mulwadde okumala ebbanga ate embeera yonna gy'azze ayitamu tebadde nnungi. Mu mbeera yonna bw'okitunuulira nti abazze bamukwata bukwasi ku mukono naye basajja bannange nammwe embeera esaana kulongoosaamu mpola mpola kubanga abaana mu butuufu kati balina okusoma. Abaana basaana kusoma naye bw'wabaayo omuntu yenna nga bw'asabye asobola kubanga amukwatirako naddala abaana bano basobole okubanga bagenda ku masomero. Ffe nga Troners Media tujja kubanga ffe tukibatuusizzaako kubeera kwagala oba omuntu ng'alina omutima omuyambi ajja kubanga akunoonya. Omuntu ng'ayina omulimu wali ogezezzaako bw'oba ogamba weekakasa nti omanyi okwoza wali ogezezzaako okunoonya ku ddobi ezooza engoye? Ogenda ku baddobi abooza engoye? Ne bakuwa emulimu? Badde sigendangayo. Olowooza si ke kaseera otandika okugenda ng'onoonyayoko ku mirimu? Olaba otya? Omulabe waffe wonna w'oli tukugamba nti eyo y'embeera Nakalema mwayita. Olina kirala ky'ogamba? Muli oba ky'obadde weerabidde mu bulamu bwo? Ogambye maama we yafa, yakuleka nga wenkana ki? Yandeka nyina emyaka 6. Myaka 6 ng'oli mutyana? Ye yali mu Makambula n'oddayo mu kyalo emutyana? Anti mu kyalo maama alimu si ye maama wange. Maama aliyo waka si ye maama wo. Kati bw'obadde nga oli mulwadde ani abadde akujjanjaba? Taata y'abadde anfa. Maama abaddewo naye era taata y'abadde anfaako. Taata y'abadde akujjanjaba. Oli mwana wakumeka wa taata awakaawo? Nze asooka. Gwasooka. Muli baana bameka waka? Maama waffe yatuzaalayo abaana 4. Ate mutaata waffe tuli abaana 7. Kati mu mbeera yonna owulira nga watereera bulungi? Mpulira nga natereera. Bw'owawona baakugamba kiki eddwaliro lyagamba kiki ekyali kikutawaanya? Baŋŋamba gwali musujja. Gwali musujja naye ebiseera ebyo gwe wali owulira ng'oli mulwadde? Bwe nali naatera olwala nali mpulira kale nga ekintu kiringa ekyali kyankutula ensinga eno. Bwe wali nga ekizibu ekyo kyajja ng'ovaawa?
okutandika mbu okubula nali nva ku ssomero nakale we nali ku ssomero we nagendera ku ssomero nali ntegeera naye ate bangamba we nagenda ku ssomero sadda. Wagenda ku ssomero ng'ogenze kulaba omwana ku ssomero ojjukira olina ekyojjukira kye baakugamba? Sirina kyenzijjukira. Naye nga bwe wagenda ku ssomero kati ku ssomero tojjukira nti wakomawo awo wakoma okutegeera. Nakalema Wanjise okutuuka kati we tuli jjajja wobeera naye alina wajja akasente nti oba abapangisa oba ki okusobola okuba nga ababeezaawo n'abaana bo? Jjajja kale alinako ako emizigo ebiri kwajja ssente. Okay. Ndowooza nga tuwunzika puroguramu yaffe nja kusaba oweebaze bw'oba owulira ng'olina omuntu gw'osaanidde okwebaza awo nno tusobole kubanga atuvaawo wano. Osobola kubanga mu butuufu waliwo omuntu ayakulonda ku kkubo n'otuusibwa mu ddwaliro wali totegeera tomanyi kikifa ku nsi n'abalala osobole kubanga weebaza awo nno Omukama ayongere abo kubagabirira kubanga kikulu nnyo omuntu okusanga ku kkubo n'akulonda ate bwe ntunuulira muntu okukulonda akubadde kwa bbanga ddene wadde bw'oyita maama obulamu bw'ensi naye yabuvaamu naye Omukama amusaasire byonna ebyamusobako ate amutuuse mu kifo eky'okwesiima kubanga yakujja mu mbeera eyali enzibu ennyo naddala nga oli lubuto awo nno osobole kubanga tuwunzika puroguramu yaffe eno. Neebaza bonna abambeererawo mweno embeera ne bandaba nga ndinga bwe nnali ne basalawo ne bannyamba kubanga baŋŋambako n'omwana omuto yali ampadde ku ssente nga ndi mu eyo embeera. Omwana omuto myaka 7 nakwata nnusu 5 n'abimpa. Neebaza abantu bonna abambeererawo bemmanyi abasibamanyi n'abannyamba naye Mukama Katonda abaddizeewo bwe mwajja. Neebaza taata wange yeebale kumbeererawo mu buli mbeera. Mwami Musi Shafiik yeebale kumbeererawo mu buli mbeera. Neebaza na head teacher wa grammar Sharukiya mwebaza nnyo okumbeererawo nambeererawo mu buli mbeera. Baweddeyo n'omukyala bamuyita Maama Naluwooza. Waliwo n'omwami wa Lonze, waliwo n'omukyala omwami taataani omwami yali eyo ku grammar oyo omwami taata kutira Sheira. Kale neebaza n'abasomesa ba grammar bonna beebale kumbeererawo. Baweddeyo otyo omwami mujjukidde bamuyita mwami taata Beeni. Kati twebaza naffe abalabe ba Troners Media tujja kwebaza kwabo bonna abayogedde atubeebaza. Mwebale nnyo mwebale ddala okubeera n'omutima ogw'ekisa ng'omuntu nga mu mbeera nga yonna olaba asaana kubeera ng'ayambibwa asaana kubanga ng'ayambibwa mu mbeera ye yalimu. Tujja kubeebaza mwebale nnyo mwebale Burama Junior Primary School awe Wamala bakubidde kajambo mwebale nnyo akuyamba okubeera n'omutima omusaasizi omuyambi. Tulina essuubi nti Sheila
ajja sigala nga akyasoma ku ssomero eryo wadde weewaawo mbeera si nnungi buli wamu, naye tujja kubasaba nti omwana asigale ng'asoma. Abazadde mwenna wonna we muli mutwale abaana ku Grammar Junior School, abaana basome basobole okubeera nga bafuna ekyo kye beetaaga. Ate bw'ova ku Grammar Junior School ng'osigazaamu kasente agenda awo ku Ivory Hotel osobole kubanga odigida ku Lwokutaano ababeera ne live band osobole kubanga obulamu bwa kiseera ebintu si byangu. Ate bw'obanga ono ogenda kutwalayo omwana ku Grammar Junior School ojja kubanga oyitirawo ku Troners Mart Store asobole kubanga ofunawo omufaliso otwale omwana mu kisulo awo ku Grammar Junior School. Ate bw'onoobanga ovudde awo uniform bazoolezaawa, genda wali ku Troners Laundry and Dry Cleaning abakoleze uniforms awo nno ebintu obitambuze bulungi. Ate gwe owa Grammar Junior School oba ab'amasomero mwenna munoonye Kidas Chako asobole kubanga abaweereza amanda agafumba obulungi, musobole kubanga ate ekintu mukikwasaganya bulungi kubanga Kidas ekola amanda amalungi, musobole agakola ebbanga eriwerako ate nga osobola kubanga naddala nga abawaka amanda 3 amanda 4 gakola olunaku lulamba. Ayagala kuboobeza ettooke oteekako obuteesi wali ettooke ne lisigala nga libuguma, omwami teri kulya ttooke nga liwoze. Abakubireko ku namba 0778 26 12 04, bakubireko ku 0778 26 12 04. ojja kubanga obafuna beba Kidas Chako, ojja kubanga obafuna amanda malungi nnyo. Genda wali ku Entebbe Road ojja kubanga obafuna awo nno. Tubagamba nti Troners Media tukuba ne tugumiza, tujja kubagamba nti katubeerekereze awo nno tulabe ekirala ekiddako.